The elected President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, President w'eggwanga lino, omulonde gwe tulina, His Excellency, ate kino kyasosootodde Mwami Museveni atudde kigenda mmusuza nga akinadde, anti omukulembeze w'abantu yalondebwa bannayuganda, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate aleese essuula empya bw'aguddewo essomero gakwoleka erigenda okutendeka bannabyabufuzi. Oli eyo oyagala kuyingira byabufuzi naye tumanyi wa kutandikira, come join NUP National Platform School of Leadership. Baganda bange tweyozeyoze nga tunne bwe tuwozayoza n'omukulembeze waffe olw'okuba nti ayina ekyenjawulo kyatuleetedde ate era atadde ettamwa eddene ku struggle yaffe eno. Tulina okukkiriza nti omukulembeze waffe yalondebwa bannayuganda era President w'abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, kino kyatutwala era ne kyasootodde kirungi nnyo kikabuka era tugenda kifunamu ebirungi bingi. Tukkiririza wamu baganda baffe mikwano gyaffe nti tugenda kubeerera ddala ab'enjawulo. Baganda bange, mukwano gwange, twongera obbajjukiza n'obbategeeza ti President w'Uganda eyalondebwa bannayuganda, omukulembeze w'abantu, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate asimbudde bupya ate asimbudde buto. Yes, twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti tusimbudde era nga twongera obbajjukiza nti President w'abantu asimbudde era tutambulidde ddala okutambulira ddala obulungi. Tugenda kusobola okuwa abakulembeze baffe abaliwo kati n'ab'ebiseera ebijja mu maaso obusobozi obw'okumanya si byafaayo byokka eby'eggwanga lyaffe, naye eggwanga lyaffe lyajja litya okubeera bwe liti era mbeera ki ezirisobozeseza okufuuka bwe liti, naye okusingira ddala ki kye tusobola okukola okulifuula eggwanga ffe lye twagala okubeeramu nga tuliyita ewaka ewaffe. Twagala okutumbula entegeera y'abannayuganda naddala abakulembeze baffe ku bigendererwa byaffe. Mission ki gye tuliko, ki ekyatuyingiza mu bintu bino. People power kitegeeza ki, NUP kitegeeza ki, era bo bayingiriramu wa. Twagala oluvannyuma lw'omuntu okusoma mu lusomero lino ng'asobola okuyimirira wonna ku mukolo gwonna mu bantu bonna baabalimu n'abannyonnyola ennono yaffe n'abannyonnyola nti people power kye kino, bimulaba tulwanirira bye bino era ffe bano. Twagala nnyo nga tuyita mu kuyigiriza abakulembeze baffe okufuna abakulembeze ab'omugigi omupya nga tebamanyi bumanya byabufuzi, baleme kenkuka bukenkusi mu byabufuzi, wabula tufune abakulembeze abalina n'ensa, abalina n'obuntubulamu, abakulembeze abeesimbu. Bannange, baganda bange ne basseruganda mwenna, tuguddewo essomero lino mu kaseera akakulu ennyo mu byafaayo bya Uganda. Mwenna mujjukira tewabeerangawo essomo lye bayita political education, ng'era abayizi n'abatandika obutandisi basobola okumanya ebikwata ku ggwanga lyabwe, naye kubanga gavumenti ya Mwami Museveni yagala nnyo okuumira abantu mu butamanya, political education bamuweera masomero. Kale n'essomero lino kwe kulinga okusonda kwaffe nga NUP era eggwanga lyaffe okujjuza eryo ebbanga eyo gaapu ebaddewo ey'obutamanya, era tulina essuubi nti essomero lino terijja kusomesa busomesa bantu, wabula lijja kuteekawo ennono eyo kireetere n'abantu abalala, si abali wano bokka n'ebibiina ebirala byonna, ne mu nteekateeka endala zonna okuyigiriza abannayuganda abanaaba mu nteekateeka ezo ebikwata ku ggwanga lyabwe, naki ekituufu ekola, ki ekikyamu ekirina obutakolebwa. Bwe tuba nga tuli mu kkubo lyaffe ery'okugenda mu Uganda empya, tulina okubeera nga kampasi oba ng'endagiro gye tugoberera y'ennono yaffe ey'obwerufu, ey'obwezimbu n'ey'okubeera servant leader oba omukulembeze omuweereza, so si omukulembeze boss.
So tulina essuubi basebo ne banyabo tibe tujja bifuna mu ssomero lino, era abannaffe abanaaba abavudde mu ssomero lino bajja kuba nga basobola otukiikirira era nga basobola okuba ba ambasada baffe. Ngowa NUP alabikirawo mu bikolwa ne mu njogera. Ebyo tetwagala biteebereza buteebereza, wabula twagala tubiyigirize bannaffe. N'oyo atuuka n'ava ku mulamwa gwaffe nga tasobola kwekanga oba kwebuzaabuza. Mulabye abakulembeze bangi naddala bakansala bagamba omanyi nze nabadde siinawe simanyi byakukola. Kaakati twagala tubayigirize ekyokukola. Ogende eri abantu weebuzeebuze nti obadde tomanyi kyakukola nga bamanyi wayigirizibwa, olwo bakusabule gw'olimanya ky'olibawo. Twagala basebo ne banyabo abakulembeze okubayigiriza okuzimbira ekkuuli ebikyamu, obulyake, obubbi, okwegwanyiza, obulimba n'obutali bwesimbu. Ebyo byonna byonna twagala tubibayigirize wabeewo nga tewali ayinza kwekwasa titeyabiyiga. Abakulembeze baffe naddala abato balina obusobozi bungi nnyo, beetaaga just kubako nfuufu. Tulina essuubi nti essomero lijja bakubako akafuufu. Mugende nammwe nga muvimbira ddala ng'abakulembeze emusanyu kuba mujja kuba mu mafuusi. Tulina okulwanyisa kaweefube ow'okudongowaza bannayuganda n'okubakumira mu nzikiza. Mumanyi bulungi nnyo era tukibagambyeko, Che Guevara yatugamba nti omulimu gwa revolutionary ogusooka kwe kwebuuza, kwe kubuuka, kwe kugulawo bwongo bwo. Omulimu gwo ogusooka Selector David nga tonnakola kintu kyonna kwe kumanya. Bw'oba totegedde oba ofuuse ekizibu eri eggwanga. Che Guevara oyo yatuleetera bereti yaffe gye tweyagaliramu, yakituyigiriza. Ky'olina okusooka okukola nga tonnayambala na bereti, olina okumanya kyowagira okigiwa, okimanyi. Era betukiririzaamu nga Thomas Sankara yatugamba nti abalabe b'abantu beebo ababakuumira mu butamanya. Nino essomero liriwo okulwanyisa butamanya. Omusajja gwe bayita Steve Biko yali ow'amaanyi n'okusinga bamandera era bamutemulira mu kkomera. Yagamba ekyokulwanyisa ekisinga amaanyi ekibeera mu mikono nga kiri mikono gy'oyo anyigiriza abantu bwe obwongo bwabo bwe banyigiriza. Kasita akaba obwongo naawe bakutte, naye kasita omuggyako obwongo bwo aba talina kyakugamba. Era ne Malcolm X gwe tukkiririzaamu ennyo yatugamba okuyiga oba okusoma, okuyiga ye passport ekutwala mu biseera eby'omu maaso, kubanga olunaku olw'enkya lwabo abalutegekedde leero. Basebo ne bannyabo, enkya bw'erina okujja, oba twagala oba tetwagala. Twagala lukye nga tweteeseteese nga tumanyi. Tulina essuubi baganda bange timujja kukozesa guno omukisa. Njagala nnyo ba encouraginga Secretary General waffe akinnyonnyodde, naye muzikirize nyongere nkittanye nti mulina essomero abantu tujja basomesa mu nnimi zaabwe zennyini. Wabaddewo obuzibu bungi nnyo mu ggwanga lyaffe nti oli bw'ajja n'ayogera oluzungu n'ayogera ebikoozi mulowooza nti yategeera. Eyo endowooza tulina ogikyusa. Oluzungu tekitegeeza magezi. Abantu baffe abo bategeera wadde tebaasoma luzungu, bategeera nnyo. Kati twagala tubasomese mu lulimi lwabwe. Omusoga omusomese mu Lusoga, Omuganda omusomese mu Luganda. Tulina ne plan introducing Oluswayiri nalwo mulumanye. Naye n'Oluzungu era nalwo tujja tubayigiriza kuba nalwo twagala mulwogere. Naye twagala tubannyonnyole baganda bange ekimu ku byansinga okunchalenjinga n'okundeetera okuyingira mu bukulembeze kwe kumanya ebintu bye nali mbuusa amaaso. Naye ate bwe nagenda mu law school okusoma obwalooya nga byenvaayo nabyo abo balewesi bwe bamaze otusomesa nga nzija n'embisomesa ababanda bange wano. Era oyo Edi Mutwe looya mulamba, oyo Selector David looya mulamba. So twagala bye tumanyi byonna Ssenyonyi byayize ku LDC ajja abibasomese mu kibuga kye mugi wa Fit. Lubongo yasome Harvard ajja abibasomese mu Luganda oba mu Lunyankole. Mubeere nga mumanyi. Twagala kibayambe okumanya nti Uganda nsi yammwe. Bwe mumanye okumanya nti bwe mumala okumanya nti Uganda nsi yammwe, mumanye nti ebakakatako tewali mulala agenda gibakyusiza okujjako mmwe. Ebyo byonna tujja bisoma wano.
era njagala obbasaba bwe mumala obbisoma ate nammwe mugende mubisomesa abalala kuba Bannayuganda tebajja kujja wano bonna bonna. Twagala okugjawo olwo olutimbe lwe batutaddeko olw'obutamanya lwotululwanyise era tujja kikola basebo ne bannyabo nga Mukama yembezi waffe. Twagala be tuyiga wano oba guno mulama gutandise wano gusuke Kamokya gusuke ne Kampala kugende wale yonna yonna so that ne bwe batulumbye wano nga bwe batera okukola tebasobola tusitopinga. So eno yetandikwa n'ensi yenkomerero. Twagala obbakunga mwenna mukyettanire omukisa guno mugukozese mwe mwakisobozesa okuteekawo lino essomero mulikozese libayambe mwekalijinge ne bannammwe balikozese. Bawaggulu bassebo ne bannyabo nga mbakakasa ti bwe tunaaba tuguddewo obwongo bwaffe ne tubeera intentional ne tukikola kagenderere okumanya buli kimu kye tugenda okumanya tugenda kubeera omugigi ogutasoboka. Tugenda kubeera omugigi ogutasoboka. Bajja kuba tebasobola kusirwaza, bajja kuba tebasobola kubuzaabuza. Ate twagala tubisome mu very simple terms o understanding kiki ekigenda maaso mu parliament. Bwaba bakola budget bagikola mu process ki ekunyigira wa ekwatirako wa. Tuli basanyufu nti ne wano wetutuuse Bannayuganda bangi nnyo ebyobufuzi by'eggwanga lyabwe kati babipikinga. Tekyasobola basa ku Arsenal na Man U. Baagala kumanya essente zaffe ze basolozaamu zikola ki. Omusolo gwe baleese ogwa efris kutuyamba kutya sente ze bagyemu zikola zitya. Abaffe ziri sente ze babbe bulijjo zaffe bulijjo si zaabwe. So twagala ebintu bwe bityo bibayambe nammwe okumanya nti Uganda yammwe temuli bagoberezi nedda yemmwe musasula omusolo yemmwe bannannyini Uganda naddala mmwe omugigi omuto. Tulina ekyo kijja bawa confidence mwenyigire mu byobufuzi by'eggwanga lyammwe kubanga lino eggwanga lyammwe. Twagala mumanye constitutional rights zammwe ne civic zammwe. Twagala tumanye mumanye eddembe eribaweebwa obuyinza obubaweebwa bwa constitution obubaweebwa ssemateeka. Naye temukomaawo bwe mumala okuweebwa obuyinza n'eddembe ate muweebwa n'omulimu gwe bayita civic duty. Twagala mugu understanding ate muyigirize n'abalala. Bwe tunagenda bwe tubassebo ne bannyabo tujja kuwangula naye tujja kuwangula buwanguzi. Kuba mission yaffe si yakujjako bujja dictator. Twagala banayita mu ssomero lino bamanye nti okugjako dikiteeta ku bukulembeze eyo step just yesooka okutereza ensi eno tugifuula ensi eyeeyagalwamu abaana baffe n'abazzukulu. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo okumpuliriza Omukama abampere omukisa. Mr. President, tuyanzirege
People power. Our power. Thank you very much. And the President will take leave with the leaders. You're most welcome, all of you. God bless you. And we want to congratulate Achireo. Achireo has graduated in leadership in the United States through a master class. Thank you very much, Achireo. Neyameraze. Olujuliro TV kosano ow'omukisa TV tubadde eno e Kamwokya era nga President abadde agulawo essomero lya National Platform erya NUP Schools era nga essomero atunyonyodde bulungi nnyo biki bye bigenda okuba nga livumbula. So tugenda kufuna ku bakulu ab'enjawulo batunyonyole ki kyeboogera ku lunaku olwaleero President okugulawo essomero lyabwe. Abakulembeze, the elected leaders, we will have a group photo outside. Leaders, we will have a group photo with the president outside the gate. Elected leaders, members of NEC, we will have a group photo with the president at the gate. Elected leaders, we will have a photo opportunity at the gate. I thank you. Sokera ddala olunaku olwaleero twebaza obukulembeze bwaffe obutadde ebbanguliro ly'ebyobufuzi obutamanya nga Masakala bwe yayogera nakyemanya wabadde akozesa okulaba olunaku olwaleero tuzze wano okulaba nti fenna tulwanirira ekyo kyetulina okulwanya twagala okwebaza pulezidenti n'obukulembeze bwaffe. Buuza ku bantu leero n'essanyu lingi kikwatibwako bonna. Amannya nze Isaac Tomusange nina essanyu lingi okulaba nti atisito olwaleero nga Pate esobodde okugulawo essomero lyayo Rwalisenga Institution mu Lufuutifuuti ligenda okusomesa abantu abavubuka baffe abo bonna n'abantu abakulu akibale basomesa leadership ku level zonna ez'enjawulo. So nze kinyumirizaamu nnyo nga omusajja wa National Unity Platform kyekibiina kisoose okutandikawo system eno bweti. So nsaba tugende mu maaso era mbagaliza bonna abatandise okusoma ba student bayite n'abalala beegatteko nange ngenda kutandika okusoma leadership eyo. Amanya nze Isaac Tomusange omusomesa. Amanya Komanda MP wa Nansana Dako Engineer Stephen Kawesa 2021 muzenesimba kuwa MP nekwata kyali kyabo era nga wendi wa Nansana MP wa Nansana Municipality kale ntwala omukisa okubaza President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu obw'ettendekero lino lyatuteredde nkunga bannayuganda mwenna buli munnayuganda yandiyagadde okutegeera ku kibaita omukulembeze gya Uganda okyogere mu ttendekero lino. Mwami Museveni agezezaako nnyo okukweka okutegeera n'okumanya nebaza Pulezidenti wa Robert Kyagulanyi Ssentamu atuwadde omukisa guno era nga tufuna amagezi omukulembeze ategeddwa okuba nga alina amagezi ng'alina okumanya alina okutegeera tukuute mbeera zonna. Mwami Museveni atutumidde nnyo mu kiziika nebaza Pulezidenti tuteerawo ttendekero bavubuka mwenda komanda za komanda balina kyebatugamba bakakunjawo fenna tujje ndabe mu ttendekero tusome bana komanda ngina simukwesa naye ngenda kulibanga leya nsaba obuuze ku bantu kino ekibaddewo olunaku olwaleero. Ekibaddewo olwaleero nuufu ezaddewo essomo ery'okuzibula bannayuganda bonna ku mitendera gyonna. Kino kyawukanira ddala n'ekyankwanzi. Ekyankwanzi babambaza yunifoomu na kulya mitomo na Mwami Museveni babulira batwezi. Naye ffe tugenda kukyusa mindset okutandikira ku misolo egibasolooza omuntu yepulizentinga atya mu bantu omukulembeze yali eyisizza atya n'okuba n'ensonyi. So n'olwekyo lino ebbanguliro lya Nuupu ligenda kumenya ebyafaayo mu Uganda. So tugenda kuba bawagizi ate tugenda kusoma.
Speaker abuuza ku bantu kino ebibaddewo olunaku olwaleero. Erinnya Muba Charles Munnayuganda Munnamakindye Munnakyukakyuka ne Speaker Gumbali Makindye. Okusooka byonna okuyozaayoza NUP success eno gyetuuseeko. Awo kirabe mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati bannayuganda obuvunaanyizibwa bwaffe okutwala disitulikiti obuvunaanyizibwa bwaffe okusomesa bannayuganda okuva mu butamanya naye ffe tugenda kujja mu kiraasi obudde bonna banaaba batuuse era nkubiriza bannayuganda bonna gye bali baba bakuise Masaka baba bakuise Busoga baayo ojja owulirize kye bagamba. Everyone is responsibility okulaba ng'asomesa buli omu tuveemu obutamanya bano abasajja kye batukumiramu kubeera mu butamanya ffe buli omwaka omulimu gwe tujja kukyusa eggwanga Uganda. Yes, omulungi aliko akaseera kano nkyakompekanike atongole kibaddemu obuuze ku bantu nulabika kuwulira bulungi obabuuze okusinziira ku kibaddewo olunaku olwaleero. Ekisookera ddala ekibaddewo olunaku olwaleero mwena mukimanyi bulungi kyakulaba nti tuguddewo ebbanguliro ly'ebyobufuzi. Tulabye abantu badde balimba bannansi nga beefuula abakumpanya, tulaba n'abasajja b'e Masaka beerimbise mu by'ebitiibwa naye nga babba bubbi. Gwe wenna ali ekikwatako okutegeera ebikwatagana ku nsiyo. Kubanga tugenda ddinunula nga tumanyi n'ababbi babba batya. Mulaba mu paalamenti be tubadde tulowooza basseggona tibabitiibwa bali mu tulimbalimba nga bagamba simanya byayita mu bajeti. Kati gwe wenna kikakatako okulaba nti olwanirira eggwanga lyo n'ensonga enkulu. Kambe meya jangu okuze ku bantu meyajja. Naye nga ffenna yeyo ensonga gye tulina okuyimirirako esinga obukulu. Abalungi abaliko akaseera kano nkyakuwa ku bantu ab'enjawulo bajje nga bakubuuzaako bakubuulira ki ekibadde kigenda mu maaso olunaku olwaleero. Omulungi ali ku Lugira TV tubeera subscribe our YouTube channel yaffe subscribe gowenna aliko gowenna tuwerabira subscribe our YouTube channel gowenna omulungi aliko tukyakuwa ku bantu bwetyo olunaku olwaleero kyenyinza okutegeezaako olunaku olwaleero era nga ngenda kuba nkulengezaako buli kimu ekibadde kigenda mu maaso ekiseera kano bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bweri omulungi aliko akaseera kano bwetyo embeera bweri nga olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aguddewo essomero gwe wenna wano ekamwokya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aguddewo essomero gwe wenna aliko bwetyo embeera bweri omulungi aliko amanya mutewasi kyambadde mu ssomesa nzaaliwo okubanga okuweereza buli kimu ekigenda mu maaso gwe wenna aliko towerabira subscribe our YouTube channel subscribe obenga ensonga zonna ozimanya bulungi nnyo gwe wenna aliko akaseera kano ngenda kuba nkulengezaako ku ssomero lino wabweru wa geeti kankulengezeekooko essomero lino lyonna bwe lifaanana gwe wenna aliko abadde tannamanya ekigenda mu maaso ngenda kuba nkulengezaako wabweru wano ngendako wabweru Christian Sakazuken kita kata. Gwe aliko bwerityo essomero bwe lifaanana wabweru gwe wenna aliko akaseera kano bwerityo essomero lifaanana wabweru Mwalimu ekyo bwe nali nekazibwa ebbasiiri bwekityo bwekiri gwe mulungi aliko akaseera kubakulembeze ab'enjawulo okuba nga bakubuulira ekibaddewo era ekibadde kigenda mu maaso
kayitadde katono obuze ku bantu abali kulaiva akaseera kano twabasanya president olwokubanga asobodde okutukulirawo nate ebbanguliro lino essomero lino buli omu nsaba wooli kasobanga okkiriza nti NUP egenda kutubanga etwala entebe maaso bujjangu fenna tuyige buli omu ne buli omu alako kyeyeetaaga okuyika mu bulamu bwe mbasaba bannayuganda mujje tusome mujje tubeere wano ku NUP leadership school tubaaniriza bannaku akaseera kano nkyakuba ku bakulembeze ab'enjawulo bwetyo embeera bweriiko muganda wange omulungi aliko akaseera kano nkyakuba ku bakulembeze ab'enjawulo nga bakubuuzaako okubuulira ekibaddewo era ekibadde kigenda mu maaso gwe wenna aliko akaseera kano ali musajja muyise genda kigenda bwetyo embeera bweri bwe muganda wange omulungi aliko eyokomedda ku Lukize TV era nga kankwagalize olunaku olulungi tujja kuba tuddamu amaliriza obuza ku bantu akaseera buuza ku bantu abalabye ffe abaliko akaseera kano sebo abantu baffe mwenna bannayuganda n'ensi yonna okutwalize wamu twagala okubeebaza okubeerako era n'okubategeeza nti kano akabonero ak'okutandika leadership institute wano ya National Unity Platform kabonero kankukunala nnyo ggwanga lyonna ne mu nsi yonna okutwalize wamu era kalaga obukulembeze obw'obuvunaanyizibwa bwe tutandikiddeko ffe ng'aba National Unity Platform twagala okulaga nti ffe tujja kubeera banjawulo okusingako ku bannaffe bano be tusanzeewo nga tugezaako okuggyawo empisa embi ezibadde zifuuse baana baliwo ffe mu Uganda abantu bagenda bamanyiira enguzi bamanyiira obulyake bamanyiira ebintu ebiringa ebyo ebinyigiriza abantu aba bulijjo so mu institute eno tusuubira era nekyetusaba ekiteekebweko essira ery'amaanyi nti abantu basomesebwe okulumirwa eggwanga lyabwe okwewala embeera ey'okwerowoozaako ffekka era bino bye tulaba ebigenda mu maaso ababaka bye balimu ate n'abakungu abalala mu gavumenti eno eriko bye balimu bye twagala okulaba nti abantu leadership institute eno ebawa omusingi gw'okulumibwa abantu baabwe oba abantu baffe beggwanga lino amannya nze Lubowa Sebina Janviira nga ndi munnankyukakyuka okuva mu Mukungwe Nyendo Mukungwe mu Masaka City webale nnyo oyo abadde Lubowa Sebina era nga omulungi naaliko akaseera kano kankwagaliza olunaku olungi oyo yasembyeyo era gwe tubadde tulindiridde era ngenda kuba mmaddira mukama batukuumire gwe wenna aliko tuwerebera subscribe our YouTube channel yaffe subscribe okone mukadde ofune notification ojja kuba otufuna bulungi nnyo kambaagaliza olunaku olungi amanya kyambadde musomesa nzaaliwooza abadde okukamera okuweereza mukama batukuumire